N'okutuusa kati bannakibiina ki Democratic Party bakyerumaluma ng'entabo eva ku butakkaanya obwabalukawo ku ntambuza y'emirimu mu kibiina. Enjuyi eziyombagana buli ludda lulumiriza lunnaalwo okukotogera ekibiina n'okukiwabya. Mu mbeera eno waliwo bannakibiina abazze bakuba enkuŋŋaana mu zaŋŋanda wabula tezinaba kuvaamu bibala. Olwaleero omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kino Fred Mukasambidde avuddeyo n'ategeeza nti obukulembeze bwa DP obuliwo bwetegefu okuteesa n'omuntu yenna atali mumativu ku ngeri ekibiina gye kiddukanyizibwamu. Tuli beeteefuteefu okuteesa n'abo abagamba nti balina ebibaluma naye nga bali siriyasi. Kyoteesaako kirina okuba nga kisoboka. Bw'obanga kyoteesaako tekisoboka, okuteesako kujja kuweebwa ennaku z'omwezi nga zawalako. Era tulowooza nti mwanguwe kubanga enteekateeka y'ekibiina teyimirira. Kasita enteeseganya zo ziba nga zimenya etteeka, bwe ziba nga zimenya enteekateeka, ezo enteeseganya tujja ziwa omwaka ng'okulonda kwa Uganda kuwedde kubanga ekibiina tekivaawo. Okusinziira ku Mbidde, endoli teziri mu bibiina by'obufuzi ebiri mu ggwanga zandibaamu omuseesa. Entalo eziriwo za kutwala kitebe, kutwala ntebe eri mu kitebe, kutwala fumba ku kitebe, kwegamba kati n'olwekyo ebibiina by'obufuzi Pulezidenti Museveni akoze kinene okubiremesa okukola kati ne bidda mu kulwanaganira ensonga ezitaliimu. Ku kwerumaluma okuli mu kibiina n'engeri abamu ku bammemba gye beeyisaamu ssaako n'okweyogerera ebisongovu, Ssaabawandiisi w'ekibiina Gerard Silanda ategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza busiiwuufu bwa mpisa mu kibiina n'alabula n'abo abalengeza Pulezidenti Mao okukikomya. Tewaliyo omuntu yenna gwe tugenda kunyigira ku liiso ku nsonga z'empisa. Ensonga z'empisa nkulu nnyo era tuli committed oba willing okubeera n'omubaka oba kansala omu naye nga wa kibiina nga wagira kibiina. Omubaka wa Bukomansimbi mu Palamenti Deogracius Kiyingi asabye abantu bonna okukomya okulaba Democratic Party ng'ekintu ekigenda okubayamba okugusa ebigendererwa byabwe. Ffe ekibiina bakitukwasa bukwasa kukirabirira si kyaffe. Ffe tulinga bamaneja baakyo. Enkya bannannyini kibiina basobola okuteekawo maneja omulala. Olwaleero ekibiina kiri mu kuteekawo structures. Obukulembeze obuliko oba tobwagala. Gwe wenyigire mu kulonda mu mirembe. Olonde abakulembeze b'oyagala abanaatwala ekibiina mu maaso. Bino byonna bijjidde mu kiseera ng'ekibiina kiteekateeka okulonda pulezidenti w'ekibiina omuggya era ng'okulonda kuno kwakubeera mu disitulikiti y'Eggulo nga wano abantu bonna basabiddwa okugoberera amateeka. Flavian Nkuze, BBS Telefayina, Gambuuze.